and welcome to the National Unity Platform National Executive Committee. Ebirayiro bikubiddwa mu kitebe ekya NUP omukulu Bobi Wine munnange mulengeddeko esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusako ate nga omugagga munnange ate aziikiddwa mu mmotoka bannange mwana munenzi Palaso ye yeekoze munnange ate obusolosolo ne TikToker omu esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusako era nga nsinzira ku Jaminati Yugi Pampita Jaminati wano wennyini kati kansoke nkutegeezeko nti no olunaku olwaleero munnange esayidi eno ekibadde ekamo kya wali munnange ate kibadde kikambwe nnyo era nga wali munnange ebirayiro bikubiddwa anti munnange ate Nesi empya munnange ate erondeddwa munnange ate wali mu kitebe ekya NUP babadde wali kamooca kansoke ate nkuweekoko wano embeera nga bwebadde omukulu Bobi Wine bannange agoyinzemu kaawo crazy nga katambi kaggwa kaawo bannange n'akonamu kaawo ku dansi ekibadde mu katambi yonna gye bigweredde kansoke nga kuwe ate mu maaso awo nkomewo. Put your name. Being elected to the position of the National Unity Platform, do hereby solemnly affirm that I will truly serve the National Unity Platform and discharge the functions of this office faithfully without fear, favor, malice, or ill will, in accordance with the party constitution. So help me, God or Allah. Thank you very much, ladies and gentlemen. Congratulations and welcome to the National Unity Platform National Executive Committee. Yeye mbeera munnange etambudde esayidi eyo era nga byenkutuusiza ku munnange ate eruyi eyo ew'omukulu munnange ate Bobi Wine kati katugende mu maaso wali kakati nno omugagga munnange aziikiddwa munnange ate mu mmotoka emmotoka nneeno ebadde ya bbeeyi nnyo nga w'okiwulya muganda wange ebalirwamu nno obukadde bwa $4 nga 450 eyo muganda wange bannange abantu balina ssente gwewobeerereyo muganda wange nga onoonya emmotoka gy'otuulamuko okuvugamu munnange abagagga bo bazibaziikamu Nigeria esayidi eno munnange akatambi kano keewuunyiikiriza munnange ate ensi okwetooloola katredinze nnyo ku mikutu egy'enjawulo era nga boogezako okulaba. byebyo nno munnange ate ebitambudde esayidi eyo era nga bw'olabye kakati nno katugende mu maaso wali Palaso yeekoze obusolosolo muganda wange babadde ku challenge awo eya forever ku luyimba luno olupya munnange ate Palaso lwali mu kuleeta nga boogezako okulaba TikTok ono bamuyise munnange ate wali Mina muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi kansoke nkakuweko ku katambi olabe embeera nga bwebadde mu katambi awo just katono nnyo ate ndyoke nkuze.
bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo kakasa nti no osubscribinga kosa ati n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.